amawulire gemwalabye mwenna ag'okufa ag'omusango gwe basaze ogwa Susan Magala. Waliwo ababiri be batutte kalabba kuliko omukyala babasalidde gwa kufa abandi babasiba life. Ekisooka basiraamu era babambaza bonna nga basiraamu mutwe okubanga mwabirabye. Naye nze njagala kugenda mu content ya musango kuba gwawedde ng'era bwe bagamba zine bwe guba tegunaggwa era bulijjo mbyogera. Nina ebintu bye njagala tugendemu tulabe kubanga bano abasajja batutimbye ebbula emirundi mingi. President yakyogeddeko jjo ng'ali mu interview ne Case. Yagambye abantu bano bagenda okukola ekintu nga bateeseteese n'ekyokwogera. Bakuba Kayiira amasasi ne bagamba yagabanye bubi ne banne essente ze ezagize ne bamukuba ne bamutta. Abantu ab'ebiseera ebyo ne babikkiriza. Kati olwaliro batugamba mbu Kyagulanyi Ssentamu abanupu bagenda bamasasi bagenda muwa obutwa mbu olw'okubanga bagabana bubi ssente yabalyako ssente ye n'atema. Bakituyingize mu bwongo. Sababulira juzi eimu ya bbala mu mwamulabye embalala ng'ajjukira Bobi Wine byakola. N'ayimira ku mmotoka n'alyoka awuba n'alyoka avaayo n'atambula n'adduka namu. Nkugambye mujjukira bye nabagambye kye bateekerateekera bbalamu. Wulira, njagala tugende mu nsonga z'omusango zino mpola mpola mulabe. Okusookera ddala bafuba nnyo okutulaga nti ekintu kino kituufu abantu bano batta Susan Magala. Naye njagala otunulire abantu abo. Njagala obatunulire obalaba obaaseesinge olabe enkwata gye bakwata omusango ebbanga lye gumaze bwe baba balina obujulizi buno nga butuufu. Lwaki omusango guno gumala emyaka 8? Wulira, Susan Magala bamutta gundi bamukwata mugwa nga 7 Ogwokubiri 2018 ne bamutta nga 21 Ogwokubiri yamala almost mwezi mulamba. Ng'ebitongole ebikuuma ddembe byonna bikitegedde kubanga bakitegererawo nga bamuwambye. CID Crime Intelligence Unit, State House, Museveni yennyini omusajja yamubuulira. Museveni n'abagamba mukakkane kantekinge over ekintu kino nze kennyini. Ne kitwala weeks n'eyokuna neeyingira katono guwera omwezi nga gavumenti yonna temanyi Susan Magala waali naye nga bakuba amasimu. Naye nga gavumenti yonna kubanga senga baamukwata ng'ennaku z'omwezi 7 ne bamutanga 8. Ogamba yes gavumenti yabadde etandika egundi egire mu kigaana. Naye omwezi mulamba omuntu ng'ali mu Uganda nga bakuba amasimu. Omwezi mulamba nga boogerezeganya. Naye on top of that bali bannannyini mwana buli step gye bateekinganga ng'oli omuwambi agibabuulira. Buli step gye bateekinganga ng'omuwambi agibagamba. Bakolako ne attempt bbiri okugenda okunona ssente. Oli naaweta n'abagamba kale olw'okuba nga mulina omusirikale bw'ati ne bw'ati sigenda kujja naye kanzireyo nkuweereza ebirabo byo. Ne baddamu ne babagamba ogenze ku CPS oyimiridde ku maddala oyambadde bwoti ne bwoti oyogedde bwoti ne bwoti mu ofiisi bweti ne bweti. Susan Magala n'amala omwezi mulamba ng'ali mu buwambe mu Uganda ng'ebitongole ebikuuma ddembe byonna bikimanyi.
Susan Magala na gundi nabula ngabo be bamulina okakasa tu batubulire mu byonna lwaki tebatulaga Susan Magala bano babogeza nti kugamba batutwale batulage bamugira wano yensulanga wano lunaku olwasooka yali wano olwokubiri bwe twamugira byonna waliwo ebintu bingi bye bakweka mu musango guno. Museveni nge yatwala lead mu kunoonyereza yanoonyereza ki? Kubanga oli bw'amala okubibulira polisi nga biganye yadduka nagende wa Museveni namugamba munange ntaasa omwana wange namugamba sirika nkantaking over era ne boogerezeganyanga okutusalira mugamba abasajja baganye. Abasajja baani abaagaana? Museveni atubulire basajja kyabagaana. Kulira mu bintu bye bagamba okukakasa abantu nti nno bakikoze kyekyo. Ekisooka kye njagala otegeere nti abo abasajja bonna be bavunaana bakulaga basiraamu. Mulimu oba atali musiraamu omu. Omuntu yamala omwezi mulamba nga gavumenti tesobola kumuzuula naye nga abawambi boogera ku masimu. Bwe bamala obbakwata omusango ne guva mu mwaka gwa 2018 ne gujja mu 2026 after 8 years. Ekyo manyi kyekitegeeza badiringa kubanga yali shoko mu ggwanga nga buli muntu ataddeyo nnyo ebirowoozo ku musango ogwo baba tebaguwozesa. Abantu mumale okukyerabira muyingiremu ebintu ebirala mu bwongo mukyerabire badibage ebintu nga temubigoberera. Bagambye bwe bati ekisooka bakyusanga abalamuzi. Omusango gwonna ba Museveni gwe babaamu ne interest bakyusa abalamuzi. Omusango gwonna gwe babaamu ne interest bad good layingisa ne bakyusa omulamuzi. Omulala ajja alina okusooka okusoma fayiro aba amaze okugisoma ne bakyusa kiraka naye alina okuddamu okusoma fayiro eyo agigire muba mugirawo nti batuddeko sitting 2 gundi session 2 ne bakyusa gundi ono ne bamutwala okusoma. Lwaki bakyusa abalamuzi oba omulamuzi eyali mu musango ogwalina interest? Abantu abazadde abaana abaami abakyala mu buli kategore yonna ey'abantu. Abaana nga baagala okumanya kiki ekyatta maama waabwe. Maama w'eggwanga yafaaki baani abamugira. Ne bagezako tukakasa ne bagamba baakola DNA ku bbaasa gye baateekamu obugalo kuba baamutemako engalo ne baziweereza omuzadde ne bamugamba obadde otuzanyisazanyisa engalo z'omwana we zimanyi ez'engalo zaani nga ddala z'engalo za Susan kubanga wakutte engalo zange n'ozisindikira Fani Katongola azimanyi oba ebigere byange akimanya nti bino ebigere byawire nga nange bwompeereza ekigere kya taata nkugamba nti oyo taata. Abazungu ndaba balina obuzannyo obwo ng'omuzadde abadde anoonya omwana we ku ssomero bakwata abaana ne babeebasa ne bababikka eri emitwe ng'ebigere biri eno osonga ku kigere bwe bati okulaba oba omwana w'omumanyi. Ne bakebera DNA eyali ku bbaasa. Amasimu ge baakubanga kati awo njagala mbabuuze bwe kibanga okukakasa DNA eyali ku bbaasa eri kitwala emyaka 8 nga kyekyadireyingisa omusango. DNA ey'akafeero eyafuluma mu ssaawa 48 ntuufu. Bwe kibanga DNA ey'omuntu eyafedde emyaka 20 mwagikolera mu ssaawa busaawa ne mufulumya results ne mutugamba ono mwana si wuwe ono wuwe ono si wuwe ono wuwe
kyatwala myaka 8 okumanya DNA ez'abantu bano n'ezaali ku bbaasa. Kati wano we mulina interest we mwalwa oba wali we mwayanguwa, kuba process zombi teziyinza kuba ntuufu. Kitwala bbanga ki okugenda mu MTN mu telecom companies okunoonya print out y'abakuba amasimu? Kitwala myaka 8. Kitwala myaka 8 okugenda mu court n'okuwa court order n'ogenda mu MTN ne bakuwa print out ey'essimu gy'oyagala. Baani abakuba ku ssimu z'abantu bano n'ez'amagala n'ezaani? Kitwala myaka 8 okukizuula. Lwaki mwakyusanga abalamuzi? Museveni bwe yanoonyereza ki? Immediately nga bimaze okufuluma ebyo byonna nga bamaze okusala omusango ogwo, bafulumiza ekiwandiiko mbu nga beebaza Grace Akulo eyali CID boss n'Abdibasi Yakagaba eyakulira simanyi bikimbu ebyakola ku fayiro ezo. Okukulaga credibility yakiri nti balina ekintu kye baakola. Mwekambabuulire, omusango bwe gutyo omunene bw'olaba bagudibaga gubaamu Museveni, gubaamu family. Nakugambye mukimanyi nti taata w'amagala ali mu kubatolinga ne kansa era ali mu ggwanga lya Amerika. Mumanyi nti ebyobugagga bye byonna baabitwala, ebikajjo bye ebyebunyolo, ebikajjo baabitwala, companies baazitwala, amazzi baagatwala, buli kye bali baagala kyonna baakimuggyako. Obulamu bwe bwonna bwafa okuva lwe batta omwana we Suzan Magala, byonna baabimutwalako. Kubanga yali musajja mugagga ng'akoze nga tayikuuni mu bitundu bya Bunyoro, ng'alina amakolero ga sukaali mu Bunyoro, yali alina amazzi nakyo mineral water w'ekitundu ekyo, ng'awo totundawo lwenzi oli nga naye atunda. Byonna baabitwala. Ani ali mu bintu bya taata wa Suzan Magala? Mu bino byonna Museveni ali ludda wa? Gundi ya Museveni eri ludda wa? Yaliwo oke ng'omuzadde kubanga oli yamubuulira nga mukulu munne, ne yeeyongerako ekyokubanga ye yali president ebiseera ebyo. Yazuula ki? Baabisomye wali? Ba Museveni bamenyera amateeka mu mateeka. Museveni yakwata obujulizi bwonna obwali ku scene of crime eyakirumira byonna n'abitwala. Polisi yagenda okujja nga tewali kintu n'eki nga byonna Museveni abitutte. Museveni awa obujulizi mu kooti. Museveni awa obujulizi mu kooti. Ebyali ku Kaweesi yali ajjawo byaki? I mean ku kirumira yali atwala byaki? Tumukunde najja naggalira munda abenju, abantu bonna n'abagobawo, naggalira Namwandu n'abantu nga baabo ne banyumya bye banyumya, n'atambula n'agenda. Namwandu ne bamuwasa. Wali ozeemu okulaba Namwandu wa Kirumira ali luddawa? Kiki ekyalemesa okuzuula abantu abaali ku masimu? Process bw'eba etwala emyaka 8, njagala mutubuulire bino bye yanguya biri mu interest yaani, biriwo ebituufu. Bino ebyakafeero by'ebifu nga bino bye bituufu ebyalwawo nti process yali ebadde credible. Oba bino bye mudelayingisa. Lwaki mukyusa? Mujjukira mu musango gwa Greenland Bank bakyusa abalamuzi. Bano bakyusa babiri ne batuuka ku owokusatu yagusaze. Ogwa gundi ogwa Greenland Bank ogwa Kigundu bakyusa abalamuzi 3 nga technicalities zigamba omusango bwe gutulamu abalamuzi 3 ne gutasalwa gufe guyimirire. Kasitola bawe bakyusa abalamuzi baba beebo. Tebageza ne bakulimba nti no waliyo omuntu omulala omutemu. Aba abantu nti interest yali ki? Abokutta magalanga baagala ki? Kuba bwe zaali badde ssente baazibawa. Kiki kye baamuttira?
nze kugambye family ya Museveni ya mutalwa economy ya Bunyoro nga bwe batta Mugabe olwa economy ya Buwama nga bwe batta Mugabe olwa economy ya Greater Buwama awo nanga ngagaziyize ebiwawatiro ngayingidde Butambala Gomba wawa awo wonna yali agent wa Centenary Bank awo kubanga awo bank erika yabwe kati nga yeye agent awo ogenda mu bank ojja wanewa Isaac nga ne bwobo yagala akawumbi akakuwa olunaku nga aguza amataka ng'omwana ageze nga hadi we yazaawo zonna eze Butambala zisuubula Buwama nga yasuubula asuubula Nairobi wa simanyiwa n'abireeta awo nga hadi we yazaawo wonna zisuubula wuwe Galiwamu n'abakulu maje basabye akakiiko ka Parliament ak'ebyokwerinda okwewagira n'okusemba enteekateeka yaabwe ey'okusindika amaje mu luwannanda olw'e Gaza okukuuma emirembe. Kiri wakiwanuka agamba nti Uganda tesaanye kutunula butunuzi nga mawanga agamu tegatebenkedde kale nga y'ensonga lwaki baagala okusindika amaje e Gaza. Omuntu waffe abaddeyo ku Parliament. Enteekateeka ez'okuzza emirembe mu lwannanda lwa Gaza zikyagenda mu maaso newankubadde ng'eggwanga lya Israel likyagenda mu maaso n'okukuba enfoza ba Hamas. Okulwanagana kuno kwattukizibwa gye buvuddeko kufiiriddemu enkumi n'enkumi z'abantu so ng'ebizimbe bingi bisigadde ku ttaka. Nga bino bigenda mu maaso tukitegedde nti Uganda erina enteekateeka okusindika abamu ku bajaasi baayo okugenda okukuuma emirembe mu lwannanda luno. Sewungu bw'abadde alabiseko mu kakiiko ka Parliament ak'ebyokwerinda minisita w'ebyokwerinda Kiro Wakiwanuka asabye ababaka okuwagira enteekateeka yaabwe eno singa banaaba bazze okujanja mu Parliament eyawamu. will be coming to you with our peace initiative to go and deploy in the Middle East to support the peace initiative there in Gaza. So we are calling upon the committee to understand that these efforts are supposed to enhance our security here. Kiwanuka agamba nti Uganda tesaanye kutunula butunuzi ng'embeera si ntebenkevu mu mawanga agamu yadde nga gagyesudde. It is our support in the international space because these peacekeeping missions also help to enhance our capacity. Number two, to enhance our status, but also that is our contribution to world peace. So we are coming. Kinajjukirwa nti okutwala amagye g'eggwanga mu ggwanga eddala abagaddukanya balina okufuna olukusa okuva mu Parliament ate ng'enkola eno yandigenda n'essente z'omuwi w'omusolo. Amagye era gaagala gongerwa ensimbi okubasobozesa okuzimba amayumba g'abasirikale 3,000 nga gano gakwementa obuwumbi 37,000. In our public investment plan for funding over the next 5 years, targeting. Omusajja yabagambye nti bwe tweta information kuva mu bitongole bikuumaddembe ebeera very accurate. Ntutte wano mwezi mulamba nga njogera ekintu kiggaazo ekyo ne mbabuulira ne bwe baselectinze ne interest zaabwe eziri emabega waazo. Museveni alina ekintu kye yasoma okuva mu gavumenti za Uganda zonna ezaagwa psychology w'amagye. Museveni okuva lwe yajja takkiriza UPDF kubeera idle. Takkiriza UPDF yenna kulowooza ku future ye oba ey'abaana be ba descendants. Buli ssaawa akufuula busy. Kubanga Amini yalina ab'amagye abaali idle ne bamuggyako. Kasita balowooza ku future ya Uganda ne bamuggyako. Baagana okulwana.
bafuna conflicts kubanga bali idle. Obote abamagye bwe baatuula ne beerowoozaako ne balowooza ne bafuna obudde obubeera ku marediyo ne bawuliriza rediyo gundi rediyo Uganda rediyo Tanzania ne bayingira ebyobufuzi. Museveni takkiriza abamagye kuyingira byabufuzi. Eva abafuula bize. Ate Museveni lwaba alina ekintu kyaleeta ekikye aleeterako ekifaanana ekikyo. Omuwulidde ayagala batwala Gaza naye agenda bazimbira ennyumba 3,000 smart house ezigenda okulya billions of dollars of money. Kati omusirikale yenna kyasooka okugenderako kyekyokubazimbira. Dakankuwa ebyokulabirako. Museveni yali ayagala okukwata ku kisaanyi okumuggyirawo emyaka. Ne ba MP n'abagamba nammwe mbawo emyaka 7. Bonna ne bamuwagira okumukwatiraako okumuggyirawo term limits nga nabo bafunayo ebiri eja extra. Wakitegedde? Kati kifaanana kino. Abatwala Gaza naye agenda bazimbira ate n'amayumba bonna aba UPDF. Kati wa UPDF agenda n'oyo asigala afunamu akalembereza obwongo bumuli ku mayumba. Omwaka gwali gwa 2006 around Museveni baleeta ekiteeso. Kabaka akubweko akalulu. Kabaka senga akola ebitaligenda bulungi gavumenti emuggyeko. Naye kabaka ajja weebwanga $5,000 omwezi. Bakabaka abasinga ne bakisupportinga kubanga kuliko $1,000,000 mmeka. Omanye $5,000,000 gweza 2,600. $5,000,000 eza 2,600 ozimanyi. Ezo ze $5,000,000 ez'olwaleero. Ezo ze $1,000,000 ez'olwaleero. Kubanga era ezo $5,500 ze zajjawo ekisanja. Buli MP yali ezeezi okujjawo term limits. Eva Museveni bw'aba aleeta ekintu kyekiri evil aleeterako ennyeebwa. Eva taleeta kintu nga ate ekikyamaliriza nga kyenkiyiseewo ng'ekikyo tekiyiseewo. Ne mu bakabaka abaaliwo ebiseera ebyo bakisupportinga ne bakagamba kibeera bwe kityo. Kabaka wa Buganda ye yavaayo nankiwakanya mu lujjudde. Naye ate mpulira mbu mu bisenge by'amakolero ga Waka mbu $5,000,000 azifuna. Kye simanyi oba kituufu. Ekyo sikiinaako omutwe n'amagulu. Naye ye yavaayo n'agamba nedda. Ate nga kabaka agamba tenze n'aba nkontradictinga ntya ne gavumenti. Era $5,000,000 ezo ziyinza okuba nga bye bimu ku bizibu by'obwakabaka mu ggwanga Uganda. Buli mwezi kabaka afuna $5,000,000 ez'omusaala. Mbu agenda batwala Gaza. Kati kansooke mbuuze nabagambye Museveni bw'atyo bw'azza feezinga abasirikale. Ndudde nga mbagamba selection yabadde bweti. Ekisooka ayagala basiraamu. Ekyokubiri atwala ba Central Region Abaganda, Eastern Region ne Northern Region. Bokka batwala. Naye katusooke tuddeko kemabega. Tubadde wano nga tubanja. Nga tubanjizaako abasirikale b'e Somalia. Basooke batubuulire ebbanga UPDF gyemaze mu missions ennya. Uganda tufunyeemu ki? Juba peacekeeping, Somalia peacekeeping, Congo peacekeeping, Central African Republic peacekeeping.
njagala mutubulire Uganda tufunyemu ki nga abaana b'e Somalia okuva ku Yogabaga 32 kati bagenda mu 50 bali mu 40 something zonna zibanja abalala babiva nako mutubulire eggwanga ne bannayuganda kye bafunye mu missioni ezo naye mmwe mufuna ssente z'abazungu ne mutwalayo abaana baffe ne bamala okufa ne mubajjamu internal organs buli muntu afiira ku missioni y'e Somalia aweebwa emitwalo egyo egya $. Buli muntu afiira ku missioni n'afiira e Somalia aweebwa emitwalo gya $. Egijjira ku mulambo waka Museveni nkugambye nze nnyina ku ttiimu etambuza emirambo nnyinako be nnina ttiimu kubanga balina abakola ku ebyo balina omuntu nga yakola ku ebyo kasita omuntu atuuka afudde nga bagamba afa nti wakuziika wa jindi nga bakola program bulungi nnyo okugenda okulaba eka ewaabwe ne balaba bamuteeka mu mokyale ne bagira ne bamubaleetera ttiimu eyo ngiina timu etambuza emirambo timu esapulayinga emmere mu Uganda yonna mu UPDF timu ekola ku byambo tewali timu awo gye sirinamu bantu kye bakola ng'omuntu avudde e Somalia bamuleeterako ensawo ya kawunga kilo 5 omukyere kilo 5 ebbaati n'omutayimbwa n'ebijanjaalo bye bintu bye baleetera ne bamala okumuziika ne bakugamba Namwandu ne next of kin batuuzayo awo aka meeting omanya abasirikale balina siyaasa ne balyoka babakakasa oli omusajja nagamba bana esimanyi oba UPDF tunaabeerawo omusajja ono abadde muzira yakubye abasajja naye banne babadde nga badduse kubanga bo babadde batiitiizi n'akuba abasajja yatusa abasajja kuba twabaza abasajja 500 mu 900 n'abakuba kati emundu n'egenda eggwamu amasasi mu kuwithdrawing ati agenda no n'amalala ne bamukuba naye yabadde mulwanyi nnyo tumusubiddwa naye yassa Abasomaliya senga obulamu bubadde bugulwa UPDF twaliguza obulamu bwa fando abadde muzira kubanga n'olulala waliwo bali bagenda otukuba n'abuuka mu bbanga n'abakuba bonna n'abasiba emiguwa n'abakwata bonna n'abatwala bonna abadde musajja muzibu nnyo n'asooka n'abakwata obwongo mwenna ne mukkakkana n'abanyumizayo event singezi lumu baali bagenda kukwata afande waffe bwebati najjayo ekiso n'amutemako omukono n'amuteeka mu bbaaga naye n'amukwata n'amunyola ensingo n'amuteeka wali bonna ne mugamba banaye kati ne babatunuza ku buzira bw'omugenzi ne bamala ne babuuza ani next of kin nti yona asiima obwire okay Namwandu okay ojja kujja ebbombo kati awo mwene musirika kubanga next of kin ne Namwandu mwe mugenda okugenda ebbombo kati bazadde ate abazadde b'omugenzi nga bo bali wali bagira kati ne babalekamu ekyo family nekutuka nga bamanyi next of kin ne Namwandu esente bazijjeeyo ne kubanga bagamba tumulese mangu kubanga ate twasimbudde ekiro nga office tenaba kuggulawo ate baba baagala gwe wennyini kale mujje muno ne sente zammwe bakulaga nti gye ziri wallahi otambula obwoya ne bukuggwa ku ntumbwe kubanga n'abaagenda okulwana bennyini bakyabanja bawe gwe Namwandu abagenda okulwana nga weebali bakomawo Ugabaga 38 37 38 40 39 22 bonna babanja Ugabaga 20 kashatu 30 bonna babanja nga bakomawo nga balamu babanja gwe Namwandu bakuwe gwe next of kin bakuwe kasita bakuwe ebbaati n'omutayimbwa n'akawunga n'ebijanjaalo kalasi gwe gwenkugwe gw'amazzi
naye emitwalo 5 giba gyajjiddeko nkugambye gendayo kinoonya kyova olaba omukazi Susan yankola bubi. Susan mukanniko wankola bubi gwe mukazi gwe. Twatambuza ebintu ebyo ne Susan. Era Museveni bw'oba obanja Susan nkwegayiridde Susan tomuwa ssente yadde 10. Susan yaleka akukoza ekintu ky'olutamanyi gwe muwendo. Era Museveni kusaba bw'oba olina ekintu ky'obanja Susan Mukasero Njoji ng'akubanja tomusasula. Kubanga twalina oyo omukazi twatambuza ebintu twatambuza fayiro. Naye Katonda yanyamba. Fayiro bwe zaatuuka okuba obujulizi. Susan gwe tewandiwaddeyo abantu bange gwe Susan gwe. Struggle ya online erina ebizibu. Susan gwe mwana gwe. Naye Somalia okutagala okutuuka awo. Susan oyo omulaba nzira ne muddiramu olumu. Akirinako ebitundu nga 65 ku buli 100 kyovulaba Susan wankola bubi. Susan wannenya omutima. Susan wankola bubi yonna gy'oli. Manya nti nkukkuluma. Naddala akakasajja ka Sserunjoji njagala kafe bubi. Sserunjoji njagala ofe bubi. Sserunjoji njagala ofe bubi kubanga ebintu bye wattugira mu kkubo bye watta kasajja gwe Sserunjoji. Bino bitiisaamu naye ate nga biyambako nti ffe abalamu tulabire ku bafu. Bw'owuliriza emboozi eno bambi yennyamiza. Tebagitunyumiza kututiisa wabula bagitunyumiza okulabira ku bibaddewo naffe abakyaliwo tusobole okwebeera. Anti bagamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono. Twalabyeko eggye lya UPDF nga lyasituddwa ne litwalibwa e Gaza okugenda okkuba emmundu. Bakugamba nti lyagenze kukuuma mirembe. Tetusobola kukiwakanya kuba tulabyeko amagye ga UPDF nga gatwalibwa mu nsi ez'enjawulo okukuuma emirembe. Kakati bakugamba nti abaagenze e Gaza mukoze kamanye kubanga waliwo abakubye emmundu e Somalia, waliwo abakubye emmundu e Congo. Abakomyewo nga balamu baavumpa nga byoya, nga n'abandi baluguzeemu obulamu. Abantu bano batwala mu mawanga ago bagenda abasirikale babalimbye nga babasuubizza ensi n'eggulu. Ne bagenda nga bateeseteese famire zaabwe nti mutuwagire tugenze naye tugenze okukyusa obulamu bwammwe abantu baffe. Kubanga okufuluma okugenda okulwana olutalo oluli ebweru w'eggwanga ensimbi nnyingi nnyo ezijjirako. Nga bakugamba nti famire yo egenda kusigala ng'erabirirwa bulungi era obuyambi bugenda kuba bujja. Kyokka singa obuzibu bugwawo n'ofunirayo obuzibu oba n'ofiirayo, buli mulambo oguve mu nsi eyo gye gutwaliddwa gujjirako $50 egya $, ng'okkubagiza abafamire. Kituufu tuwuliddeko ensi nnyingi gye bakubidde UPDF ne bakulaga nti emirambo 300 gikomezeddwawo ku butaka. Bala emirambo 300 buli mulambo nga gugobereddwa emitwalo gya $5,500. Kyewuunyisa nti ssente ezo abafamire tebazifuna. Bakugamba nti babeera mu nnyiike, bafiiriddwa omuntu waabwe abadde taata, abadde maama, abadde alabirira famire yaabwe okubeera ng'eyimiridde. UPDF kyekomako ekwata ebbaati limu erigenda okubikkibwa ku ntaana y'omugenzi, ne bakwata akasawo k'akawunga akagenda okugoyebwa mu lumbe, ne bakwata omutayimbo ogugenda okukozesebwa mu kuziika, n'akasawo ka sukaali n'emitwalo gya Uganda 5 bye bakomako okukubagiza famire. Ssente zino emitwalo 5 egya $, girina mbakulu gye gibulira. Tutuuka okwebuuza nti abantu bano tekaabeere kagenderera okutwalibwanga mu mawanga ag'enjawulo bakube emmundu, naye nga bannaffe ababasindikayo bakiraba nga bizinensi? Bibuuzo bingi, ansa ntono. Abaatwaliddwa e Gaza baagenze mu bungi
naye era tugenda kutandika okuwulira nga bakomezebwawo mu bungi nga bakugamba nti oyo munnaffe tasimattuse. Ezo zonna ssente famire tezifuna, naye ababasindisa ensawo zaabwe ziba zongera okugaziwa era bagagga bavundu.